Inside Story Uganda, real source of political updates. Kati bwe buno tulina ebintu bingi bye tunoonyereza muno kati mu nucleus muno tulina we tunoonyeza emirundi 23 n'okusukkawo naye ebiseera ebisinga tukola 2 n'okwambuka waggulu kale bwe tunoonyeza omu ne tunoonya ne tulaba ki kye tufunamu naye nga neeno ndaga butonde tulina ebirala gye tusobola obikozesa waliwo tunoonyereza nga tunoonyereza layini ya taata yokka gye tuyita Y chromosome tusobola okunoonyereza nga tunoonyereza abalenzi abafamire olunyiriri lwaki lw'abalenzi ekyo tuyita Y chromosome naye ate tusobola okunoonyereza nga tunoonyereza lunyiriri lw'abakyala kye tuyita mitochondrial DNA naye bino ebibiri tetubikoze ku luno tukoze kiri ekyokunoonyereza ani awaayo obutonde okugabaganya kitundu ku kirala so bintu bijjesa okukosa bino tubikosa nga abantu babuze tubikosa nga ku immigration naye kyetujjiridde wano kyekituyita paternity testing oba kinship testing so bwe tuba tukola bino tulina okutandika okufuna sample ne tugi extractinga ne tumanya ki kyetufunye ne tukubisaamu tusobole okunoonya tufunye bwe tuba tukubisizaamu tufuna eno profile gye mbadde ngamba nti kati bwetuuka ku kitundu ky'omuntu eno profile oli asobola okugamba nti awo nali 14-16 kiba kitegeeza nti awo twabadde tusomye obutafaali bwekubisaamu 14 ate ku sayidi eri 16 kale sayansi awo ali makati mu lufuutifuuti siyinza kubigenamu ku biwanvu kubanga biwanvuwamukko naye njagala kubalaga profile bwefaanana ng'evudde mu mashini so bwe tuba tukola tufuna sample tumala okufuna sample ne tudda ne tuteeka mu mashini zaffe zino ne tufunayo twenkana kukira quantitation ne tukubisaamu nga tukozesa eno kyetuyita polymerase chain reaction bwe tumala okukubisaamu ne tukola analysis nga tukozesa ebyuma ebyo naye tulina n'ebyuma ebirala ebisobola okunoonyereza ku bintu ebirala naye bino tetwabikozesezza ate tulina n'ebyuma ebirala byetusobola okukozesa nga tuyita rapid nga byo bikola ku speed bikolera mu layini emu kati oba obikubisizaamu nekiri kyetukozesa osobola okugamba nti bwe tuba tukozesa layini eri tuyita eno owanvuko naye ate bwe tuba tukola mangu tusobola okukozesa mashini endala ezisobola okutuwa profile mu ddakiika 9 kyokka so tulina ebisobozesebwa byonna okufuna profile zebyetaaga kati bwe tuba tukola bino ebintu bya ndaga butonde taata bw'abeera ng'ali 14-16 bw'obeera ng'oli nga yegwe biological father yegwe awaayo obutonde bw'omwana olina okuba nga wamuwa ekintu ku buli gundi we tugenda okukebera you must provide genetic material at all positions tested to be a putative father yeyo ensonga ey'enkizo ennyo etuleese wano kulusenkuge simanyi oba ekyo okitegedde we wasinga obukulu awo so kati taata wabeera 14-16 omwana n'abeera 14-15 tuba tugamba nti taata beyamuwa alina kyeyamuwa olaba maama ali 11-15 kiba kitegeeza nti taata wabeera nga abiri 14-16 nga maama ali 11-15 kiba kitegeeza nti omwana alina kubeera 14-15 bwe kituukamu wano kiba kitegeeza nti waliwo ekibadde kibi kati jjukira ku luno embeera gya luno twakozesezza taata yekka naki n'abaana tetulina ki kiba kitegeeza nti tuba tutunula butunuzi wanne tugamba nti kale omwana wabeera 14-15 nga taata ali 14 alina kubeera 14 naye kati omwana bw'akyukamu n'abeera nga tusanze nga wano ali 18-2 kiba kitegeeza nti taata talina kyeyakola ki kyeyamuwa titugamba nti excluded at that point kati bwe tusange ebintu bwe bityo nga tebikwatagana emirundi 3 tuba tugamba okusukka emirundi 3 tuba tugamba nti tumugjeewo katulabe kubanga tukola ebintu 23 naye kati tukola mu laabu kubanga tuba tugifunye eya taata yiino wano ne tufuna ey'omwana yiino wano okitegedde bwe tuba tukola tugamba nti taata ali 14-16 omwana 14-15 kiba kitegeeza nti gino kiba kikolasi kibagabanya naye bwe tutuuka ewantu ne tulaba nti tebikwatagana tugamba nti excluded kati bwe kibeerawo emirundi egisukka 3 tuba tulina okukola ki okugamba nti wetasobola kubeera nti yawaayo ki obutonde eri omwana
naye bwe kiba nga kikwatagana buli wamu era kira buli wamu tuba tugamba nti oyo taata akwatagana n'olwo ne tukolamu ne competition endala. Kale ebyo ebisukulimye ennyo betuwaayo mu kooti era nga minisita bw'agambye betugenda okwanjula mu kooti samwenda, naye kati olwaleero okuba wa samari biki ebivuddeyo gamba nti gundi ne gundi gundi ne gundi. Honorable Minister, awe mbadde malidde. Kansubire mu bitegedde bulungi. Simanya aba breakfast aba muli ready kwa sagala genda muri za abantu nga tebanafuna kyakulya. Are you ready? Aba breakfast muli ready? Ekyenkya bakitaddewo wano kinene kizibu. Omukulu wa gavumenti n'abikola balaka yatubulire akusomeseko naye atubulire ebyayise basabe bwe mwatu atwemesegine tumala kulya kyanja. Ono omukulu ye weewandege agenda okwogera jjukira wandege ya gavumenti Analytical Laboratory nabo baakebera. Famire y'omugenzi Kafeero ne abannange abawamwe Forensic Science Department Directorate Mwamuwiru, nze bannange oluganda lwange lutono, ndi mudokolo. Amanya gange nze Kefa Kuchana Kateu, nkola ne Directorate of Government Analytical Laboratories mu Wandegeya, era nze n'omu ku bakugu bannaffe akulira DNA omukyala Diana. Sigenda kukyusaamu ku bintu Mwamuwiru byagambye. Science abeera science alide same. Ebyuma bibakozeseza wano naffe byetukola ki bitwakozeseza. Reagents bibakozesa wano naffe era twakozesa byennyini ebyo. Kakati Government Analytical Laboratory tukolagana ne poliisi but tukola ebintu bimu ebikwatagana na DNA o paternity tests. Tubadde tukola nnyo ku bintu bino okumala akaseera era tutaasizza abantu bangi amaka mangi. Kakati omunnange Mwamuwiru Andrew abagambi byonna ebyebikwatagana ne science sigenda kuddamu nnyo mu bya science, naye ekikulu twagala ab'enju y'omugenzi Paul Kafeero ne mikwano gya Paul Kafeero ndabawo twali nga tusoma nga ndaba tugenda eyo mu theatre eyo ndabayo Bat Valley. Mwebale nnyo kubeera mu mikwano gya Paul Kafeero, mbalaba mwebale nnyo kubeerawo family ya Paul Kafeero. Paul Kafeero yali muntu mututuufu mu ggwanga eno era tusuubira nti waali abeere n'ekiwumulo eky'emirembe. Nze nja kwogera ku ludda lwa famire. Njogera ku ba famire. Famire tugenda kuwaayo results zino. Mwagenda ne muddukirira ow'abakulu nti bannange tulinayo ensonga ezituluma nga ffe famire twagala mujje mututaase. Si kyekyo. Kakati sayansi twakoze sayansi atuyambe okulamula ensonga ezibadde mu ddiiro ezikolagana ku famire yaani ya mugenzi Mwami Kafeero. Twagala nti kato kino kibeere nga kyekisembayo ekigenda okuyamba famire ya Mwami omugenzi Paul Kafeero, abaana bannamwandu bategeere ekituufu ekivudde mu bino bitwakoze, era tusuubira nti kino kigenda kubanga kijjawo okwakulizo bwonna n'enkayaana yonna ebaddewo mu ddiiro. Era twebaza abakulu baffe, twebaza Honorable Balaam yajja nayimirira n'agamba nedda tutwagala abantu kuttingana nga naffe tuweetuli mikwano gya Kafeero, baganda ba Kafeero, twagala abaana babeere mirembe mu maka.
ne bannamwandu nabo babeere mirembe mu maka. Kakati simanyi oba ebivudde mu science oba bagambye oba tugenda kubagambira eri. Tugenda kubagamba naye nga bamaze okufuna ekyenkya. Njala bafuna ekyemisana buli omu amala okulya. We bamala mpite pastor asabe. Then awo tubagambe gwotuwe ebivo side yo nona atuwe side ye. Weba bikwatagana tukikubire mu ngalo. Tebitwatagana tubagambe mubiddemu. Kale wabina okubanga bikwatagana. Kale webale nnyo honorable. Kakati ebyo tugenda ku akaseera kagenda kutuuka mumanye ebivudde mu mukola DNA no gitwakoze. Era tusaba nti webeeranga nga waliyo obutawangufu mu maka muddukire abawuyinza n'abeekika nabo. Abeekika bakola nnyo nno era nze nsiima nnyo muno mu Buganda wano. Jjajja wange yakulira mu Buganda wano. Nsiima nnyo. The clan system is very strong and it keeps the family strong. Kakati ingawa wagambye mbadde njagala simanyi oyinayo kyoyagala katono ne nga tumaze okufuna ekyokulya tujja kulaba ebigenda mu maaso. Mwebale nnyo mwebalire ddala for God and my country. naye ku side endala ey'enaggulu abaakebera jjukira police government collaboratory mwami Mubiru ke ye yasoose. Kakati waliwo munnaffe agenda okweyungako wano ayogere ne famire ebikwatagana gavumenti ne banansi. Oba obabuuliremu n'engeri gye mwakolamu kibye mwatesitinze bikibe those details kuba baagala kuwulira mu Luganda. Ekyo mwami Mubiru yaba abanyonyola yabanzidde okubagamba. No, njagala bamanye kiki yagyeko process. Kakati ffe baana abaliyo nga tukola abali eri ku laboratory baliwa abaliyo abaana bonna abaliyo twabajjako ki anayinza okuyimirira wangi twabajjako ki kakati oyo ne honorable minister yandizzeko wano n'atugamba twabajjako soko gye wano otunyonyoleseko njagala kumanya nti nze badde manyi oba walina wabasaba buli omwanya ku cupa ya walagi ku glaasi bajje bakakase kiki twajjako. Kale asobola n'otuyimbiramu omusajja alabika muyimbi. Kakati mwatujjako omusaayi n'amalusu ne tubategeeza bulungi nga tuli batuufu ku baana ba Pawulo. Ebyo oba otuyimbiremu kayimba tuwe sampo. Ye bwe nakugamba nti ndiva ku mwenge guno ndisigala ng'okunywa nga tonto ziizino zindeese ebyange byenkola ngeraageranya. Kale oyo omu ku abo abajja eri ewaffe ne tubajjako omusaayi n'amalusu era ebyo bye twajjako ne bannaffe wa poliisi babitwala mu laboratory naffe ne tubitwala mu laboratory ne tubikola science owa DNA okulaga obutonde bw'omuntu. Omukulu Andrew Mubiru amaze okubasomesa sagala kuddamu nnyo mu bya science naye twabikola ne tubiddamu era ne tubiddamu emirundi egiwera okwekakasa nti kino kituufu oba sino si kituufu era ebyavaamu nti bigenda kuyamba n'okutaasa famire zaffe era famire y'oluganda bwaffe omugenzi Paulo Kafeero. Kakati
twagala era tusaba n'obuwombeefu bonna nti ab'ekika n'emikwano gya mugenzi Paulo Kafeero batuyambe bakwatire ddala bwe tuba nga tubawaddeyo ripooti zino ezikwata ku byavudde mu DNA paternity test ziyambe mutuule n'abaana bakkirize ebivudde ki mu musaayi era ne bamaama baffe abakyala ba mugenzi Paulo Kafeero nabo bakole ki bakkirize ebivudde ki mu musaayi. Teri akyusa DNA results tosobola kugikyusa okujjako Katonda ki ye mwenyini. Katonda yatutonda yakola ki yasobola okukyusa neffe totosobola wekiba A kibeera ki A webeera B ebeera ki B. Kakati tubadde twagala nnyo nti wetumaliriza wano wetubeera eri mu kooti famire ne abakulu balooya baffe ababadde nga bagoberera ensonga zino ezikwatagana ku nju y'omugenzi Paulo Kafeero nabo bajja kubeerayo bawulirize bulungi ripoota zino zetugenda okuwaayo bamanye kino kyekituufu kino si kituufu si kyekyo bannange ekyo kyennyini. Kakati tubadde tulinzeeko omunnaffe ayogereko naffe katono ebikwatagana ku famire. Weebale. Nga wagenda okutandika okwogera nja kusaba abaana ba Paulo mwena abali awo bwe bajjako ndaga butonde mu abagenyi abakulu mugende mu layini babawe ekyenkyade n'abalala balyoke bagoberere nga mwe mumaze. Thank you very much, Honorable Minister. The person who is coming agenda okujja okwogera naffe bamuyita Muchunguzi, Senior Superintendent of Police nakweyanjula era bw'aba agenda okubannyonnyola kuba waliwo kinakoonyeeko nti tulina okwawula embeera y'okubeera nga ye taata ate okwawula n'oli awaddeyo obutonde. Mr. Muchunguzi, please come and say something. Our Honorable Minister, senior officers present, basebo ne banyabo tusanyusa okubalaba. Amanya gange bampita Jackson Muchunguzi nga nkola n'ekitongole eky'abaana n'amaka. Era mu nono zaffe za Child and Family Protection wetusanga bamaka twogera ku department y'abaana n'amaka kubanga ng'osinkana abaana bataano basatu ku abaana abo bakomplaininga nti abazadde tumuliiyo era engeri muri wano nze kubagamba nti mubeereko ku maka gammwe. Amaka kintu kya bugaga nnyo. You can lose everything but don't lose your family. We know that they are going to give you the results that will come out, but what we want to tell you as a Department of Child and Family Protection, banange especially abasajja bali wano, nchimanyi it is so easy to make a woman raise legs, but it is not easy to make a man raise school fees. So you must pay school fees for your children. Mulina okusasulira abaana school fees kubanga abaana bakaaba ante bayomba. Ekyokubiri, abakyala bali wano kanfuna omukisa guno mbabuulire ekyabasajja tebaagala mu maka gaabwe okubanyooma, disrespect. Akamanyiiro kayitiridde mu maka ante kano kaleesa obuzibu n'obutabanguko mu maka. Ekyokubiri, abasajja tebaagala okubakompeyalinga. Ogamba gundi afaanagane nga gundi buli omu alina ki ekitone kye. So ffe ng'ekitongole ky'abaana n'amaka engeri tubafunidde wano twagala kubagamba nti anybody can be a father. Buli omu asobola kufundisa olubuto naye si buli omuntu ayinza kufuuka taata. So ba father bali wano tubagamba nti mugende mufuuke responsible dads. When you will be no more, those that will be there, what will they say that you were there? Be responsible citizens. You don't occupy space. And what I can tell you, what the Honorable Minister told me to come and emphasize to you,
ebyobugaga are not sexually transmitted. You must work for it. Naye abamu kati bagenda mu maka nga banoonya byobugaga. So you must work and you must improve on that. Fenga police, especially kitongole ky'abaana n'amaka, tubagamba ne government nti mukole byonna mukola naye mubeereko ku baana bammwe. Twagala nti ate tuddemu bino bitubeeramu nga twetooloola naye ng'olina okubeerawo. Kaakati eggwanga nga Uganda lirina obuzibu bw'amaka kwawukana. Divorce rates are increasing. Why? Abasajja, you are not doing your work. You are the leaders. Naye muri eyo mipiira Arsenal, Man U, sawa mwenda gw'ekiro, muri mu marogi, mu sauna, you are no longer providing. So, Honorable Minister ngambye nti mbabulire 5 functions of a man in a home. It is not about putting on a trouser and you think that you can be responsible. Ekisooka, a true man in his home is a priest. Goyina okuyigiriza Katonda ebyekaayo. Kubanga motto of Uganda says what? For God and my country. So mugende muteeke Katonda mu maka gammwe. That's when we shall solve all this confusion that is around. Number 2, a man without kavera is Mr. Katara. Tata Kasente is a problem to the country. Uganda is drained to go in middle income status because some of you are still negligent. So we are telling you, go and provide for your families. Ekyokusatu, mube baanabi b'amaka gammwe. Abaana abo mubayita mannya ki? Nakyo ekyo kitugasako kintu kinene nnyo. So some of you, now women have told me, Honorable Minister, that men are rumamongers. Abasajja kati nabo balina olugambo. Tebaagala kukola ki? Tebaagala kuprovidingira famire yaabwe. Kati n'ogamba munnange kino kigenda kukitwala wa? Ate ekisembayo ekireese obuzibu mu maka. Hygiene matters are very important. Reports are indicating that most married couples, they don't want to bathe and they don't want to shave, which is causing a problem. And in the long run, they keep running to police. Police, we have a lot of other things to do. Mugende munabe, musare, so that you don't disturb us. Because Uganda is one of the best countries that Africa is proud of. When we do that, we shall continue to be great people. Finally, let's join hands and we fight gender-based violence. Yes, you will come here, you will be known that you are a son or a daughter of the late. Yes, so what? Can you change your manners? Some of the mistakes in Uganda that we have, they don't need government intervention, they don't need international aid, but they just need change of behavior. I'm from handling a couple, and a woman told me, Afande Nzemvuma, nimubuza oina bachelor's certificate, master's, PhD, chichi. Nzemvuma kuva ku macha mpaka Rweguru. And she's also Ugandan with a national ID. So don't be shame Uganda by being responsible citizens. When we end the gender-based violence, our country shall do great things. Life begins at home and life ends at home. First go and sort out your families. Other things, ranks, DNA results that are correct or wrong, buildings, appointments, shall be added on to you. So, ladies and gentlemen, I must be annoying many of you with naked truth, but that's the fact. Let's go and be responsible. We be citizens of good character, good morals, even if you are a child of correct DNA, but if you don't work on your manners, you are finished. Me, I have said all this, knowing that maybe you can improve on yourself. The last item that I recommend to you, Musome, there is a lot of information of how to manage relationships, to manage marriage. Yeah? When IGP sent me in the Department of Child and Family Protection,
nze nawandisa obutabu akatabu how to manage. Are you married to a wife or a knife? Intekamu 12 differences. Are you impregnated by a dad or a sperm donor? 12 reasons you can identify and see. Then some of you have said you don't want to get married, calling yourself Gumite. You are Gumite when you don't have a family, you are a problem. Akasinje no keha, peace of mind at 50,000 Ugandan shilling. Do not commit suicide when relevant ministries are here, like Ministry of Gender, when relevant institutions like police. We have a Department of Child and Family Protection with technical people. Before you commit suicide, come we speak so that we can save a life. I've said all this for God and my country, Uganda, the power of Africa. God bless you. Abadde ayogera Mwami Julius Muchunguzi n'abadde ayogera ku lwa onna avunaanyizibwa ku bya famire mu gavumenti abadde ababuulira wuno alina kyagamba ekirala. Taking his seat, that I be emphasizing those silent but salient matters that are affecting relationships in our home. And he told me that I should emphasize the issue of sanitation. Yes, sanitation and communication. Ladies and gentlemen, out of experience that I've got as Senior Child and Family Protection Officer, I have known that these are two adults who come to stay together. And therefore, you must outgrow some of the things that you come with in marriage. As long as the Bible and Quran have not changed, marriage is still the oldest and better version of your culture. Bangami abamutu munaba antenga bwe buwanga bwamwe. Warwe yaja wano nangamba fane nze nva bukunja. Ebukunja tunaba ku Saturday. Nimugamba naye wawasa ki omukiga. Omukiga yayagala onaabe gwe toyagala kunaaba. So I took them through the dimensions of marriage. Ekirala kinasanze Honorable Minister, most Ugandans are going in relationships when they are not dating. And therefore they are building marriage without a foundation. Mulekeraawo okusanga abakazi mu bbaala abasajja bali wano. Gwe olabye nnyashi n'olaba kinodusa ewaka. Ate ng'otuuka n'ewaka, you are not following the guidelines of Ministry of Health. You go live, no testing, HIV is real. You will die, and it doesn't know who's who. So you must go and do HIV test. Number two, kindly, as the Department of Child and Family Protection, we are telling you that not every sexual encounter should result into a child. Sinti buli mukazi woyebaka naye ozaala omwana oleeta ebizibu byebino kati bituli wano. So banange, we must break that arrogance and we do the needful. Ndabye wano abakazi abasajja bangambye nge webasanga mbabuulire mulekeraawo okuwa abapasita ebitiibwa ante wakanga abasajja mubalabanga bakataara. Omusajja ye pasita we asooka waka. You must give your man a responsibility. Abamanyi eddiini ne bagendako mu kusaba. Our Lord's Prayer says what in Uganda? Kitaffe Arwa? Our Father is in heaven, not our mother is in heaven. And therefore, when you respect your man and make him a king in his home, we shall avoid all these mistakes. So, we are telling you that hygiene is very, very important. Some of you, instead of going to bathe, this is now Child and Family Protection guidance, you go for swimming. In 2 minutes, you have just poured water and have run away, which is very wrong. So since as the minister has guided, we are telling you that you should arrange one day we come and take you through drills of how they bathe. Abasajja, stockings are causing problems in homes. Amakama agasinga gafude kurwa stockings. Stockings zabuze, Kabani Mugere is the order of the day, no gamba banaj. Oyinza kusanga kati singa steka wano road block.
wali omusajja alwana ayina underwear erikwe kituli stockings zirimu ebituli oba oswaza eggwanga totunulayo mbadde sigamba gwe bali abatutunula abatali wano. So you should improve on welfare of your hygiene. Honorable Minister, the leading challenge that we also have, which I get from Ugandans, is a problem of marital rape. We have a silent crime called marital rape. Most Ugandan men are raping their own wives, and we are about to come and arrest you. Learn to seek for consent. Paying bride price does not give you a mandate to rape your own wife. Mwigo kubawa message nga bukyali, sindika kanyama nga bukyali, sindika mobile money, sindika ka message akamwala atinga. Naye ebyekiro ebyokuja ngo odalinga jawa matara yingira munzikiza. You are even producing dark-skinned children, which is a problem now. So we are telling you that when you improve on your intimacy, you improve on your communication skills, and make family a strong unit in society, even our statistics in Chubuli for crimes will reduce. So all criminals are coming from homes, and we are telling you that you should improve on your homes. Go and enjoy. Then women who are here or Sirika have caused more problem. You did not go to visit. And therefore you should ensure that you are making your man very happy. We don't sound obscene, but these are the things that affect the marriage. And if we can sort them here and there, I would think that we shall be ready to go. So, as adults who are here, we are encouraging you that start to create your own legacy. Don't come here to climb on your father's legacy. Create your own brand. You are staying in a different generation, and therefore you can create your own brand and you make it in life. I hope that whatever we have shared here as the Department of Child and Family Protection, especially with intent to have stable marriages, to have happy marriages, we shall make Uganda a great country, because marriage is a greatest gift that somebody should be proud of. By the way, we shall know how responsible you have been on the day when we shall be going to bury you. Bawayo speech ya chikachi. Yes, some of you will normally see your children don't have what to say about you because you have been absent. Don't be absent. The department is overwhelmed by having orphans whose fathers are alive. So if you are here, you produced a kid, and you are not looking after that kid, it is a big crime and a curse. You better go and change the narrative so that we can continue to do great, better things. So, whatever I have said, they are facts, and you must catch up with them until we shall continue to say Uganda is doing great. I've said this once again, by God's grace and for God and my country. Honorable Minister, thank you very much. Kati ngenda kusaba Director wa Forensic Uganda Police ajja tubulire ebishi bye bajja ku mugenzi era tebyakosa mubiri gwa mukulu waffe. Tubulire ebishi bye yajjako era byatuyambye bitya. Wetumaliriza ngenda kusaba maama abaliwo abazze ndabye wano musawo mulabyeko wano. Musawo genda obuze ku bantu. Ono musawo ye mujjukira namukyalirako emulago. Nzijukira nagendako mu motoka nenkulabako emulago. Kani. Jango oyogere. Abakyala abaliwo bamaama mujje mubuze ku bantu. You can go. Great people. Ne omukulu alozi asimatovu joy ne yabuze ku bantu ovaawo. Ono emizimu gibutera omulumba ono. Ojja kuyimirira obuze ku bantu. Oba owena abaana obubaka tugenda kusumulula results. Mu dakika 5 tugenda kusumulula results. Nenja kubuuza abaana oba mukkiriza results zisumululire ku mpewo wano oba mwagala mugende mu kisenge. Muzaagala wano.
Kafeero Thomas muzagala wano. Simon Peter muzagala wano. Kiwedde mwebale nnyo. Basazeewo. Bayayogera omwandu wa Kafeero akola emulago ye musawo. Ekitiibwa nga luno. Nze neebaza bwebaza ekkula lye tutuuseeko kubanga ensonga zino zibadde zimaze ebbanga ddene nnyo nga zaatulema okumaliriza. Neebaza Honorable Minister Balamu ssebo tweyanziza tweyanzeege. Abakulu abakulidde okukola DNA tweyanziza tweyanzeege. N'abantu bonna ababadde mu nsonga zino nga buli omu agezaako okulaba bw'ayamba abaana baffe basobole okufuna obwenkanya. N'abaana mbeebaza nabo okusobola okukkiriza tumalirize ensonga zino then tulyoke tulabe ebya famire nga bwe binaagenda. Ndi musanyufu nnyo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Ab'emikwano namwe olina okubabuulira gwani ayogera era Kafeero muyita otya? Nenda babuulira ssebo. Amannya agange bampita Ntale Babirye nga ndi mukyala musawo mu ddwaliro ekkulu e Mulago ate nga ndi mulongo ate nga nze nnamwandu w'omugenzi Paulo Kafeero. Nagenda okubabuuzaako we bamuyita mukulu wa Rosias Matovu Joy ye omuzimu gwa Paulo Kafeero gumanyi omulumba atubuulire omuzimu gumugamba ki ebiseera ebisinga. Honorable Minister, ab'emikwano abalungi abaagalwa, Paulo Kafeero tannumba ankyalira buli wabeerawo ensosagge nti bagala bulijjo bajja bombi n'ekyaliwe mulindwa muwonge. Abaana bange nga bwe nkimanyi mwenna muli baana bange, kino kye mwasaba kituukiridde. Buno bwe bubaka bwe. Bwe yabazaala, kankozesa olulimi, bwe nabazaala saababoola saabasosolamu. Enkola ekozeseddwa bw'eba ebasosoddemu mujja kusigala nga muli baana bange abatali ba musaayi, mugende n'ebivudde mu kukeberebwa. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Obwo bwe bubaka bwa Paulo Kafeero oba obubwo obwa Paulo Kafeero. Kataati muwulidde omukulu yamukyalidde n'amuwa obubaka bwe bwabatuusizaako. Mpozi n'ekirala nyongera okwebaza abalabiridde abaana baffe abamu ng'omukulu Senkubuge, Bobi Wine n'abalala bonna abaagezaako okuyamba abaana baffe. Tweyanziza tweyanzeege. Nebaza medias mwenna abali wano ab'amawulire kubanga ensonga zino okuzitegeera obulungi tusinga zitegeerera ku ki? Ku mawulire. Nebaza aba famire by the way nange ndi wano on behalf of Naganga family. N'olwekyo nsuubidde ebintu byonna bigenda kutambula bulungi. Tweyanziza tweyanzeege. Kati ssaawa z'okulya tusigaza just dakika 2 tumalirize okusingira ddala abaana abasigadde musobola okusigala nga mulya naye abaana bo balina okumala mu dakika 2 kubanga tugenda mu session eyeetaagisa okuba nga owulira bulungi. Ssebo wa poliisi tubuulire. Thank you, Honorable Minister. Ngenda kusooka njogereko mu Luzungu ne mu Luganda nga mmaliriza. An application was made to Mengo Court, court number 102/2019, and this application was for the with the following orders: the remains of the late Kafeero Paul be exhumed, and the applicant acquires a sample for the DNA test in order to establish the paternity relationship of the children with the deceased. Secondly, the exhumation process of the same be done in the presence of the family members and local council under supervision of the police. And there were no orders to court.
There was an exhumation which was undertaken by the Police Health Services headed by Dr. Moses Biaruhanga, Assistant Inspector General of Police. And that exhumation was able to retrieve parts of the remains of the late Paul Job Kafero. And these are the items which were retrieved from that body. There was a right femur head, which comes from the femoral bone, left femur head from the left femoral bone, a vertebrae bone, back area, the left lower jaw, right upper jaw, scalp hair, left femoral shaft, and right femoral shaft. Those are the items which were retrieved from the deceased, and they were delivered to both the Government Analytical Laboratory and the Directorate of Forensic Services here at Naguru. Basebo nyabo waliwo okusaba mu kooti nga waliwo abasaba nti omugenzi bamuziikule bamuggyeko ebitundu okugezaako okukebera endagabutonde n'abaana be, ng'era okuggyayo ebitundu by'omugenzi kwalina kuba nga kukolebwa nga poliisi weeri nga ne banganda bonna weebali, era nga kyakolebwa Dr. Moses Biaruhanga, Assistant Inspector General of Police, ne banne. Ebyo ebitundu baabiweereza ewa Government Analytical Laboratory ne ku Forensic Services, ng'era bebaggyako bino wammanga nga waliwo akatundu akava ku kugumba ery'ekisambi erya kkono n'erya ddyo naye waggulu, ne bajjako n'akagumba ku mugongo n'akawango aka wansi left ne right kono ne ddyo, ne bajjako n'enviiri akanyama akabeera ku mutwe wano, ne bajjako n'ekitundu eky'eggumba ery'oku bisambi byombi ery'emu makkati kye tuyita shaft. Kale nga bye bajja ku bisigala by'omugenzi ne babiweereza okubyekebejja. I would now like to move to name the persons from which reference samples were acquired, and these are the tested children. For the Government Analytical Laboratory, they were able to receive 25, and they will explain the 25. We were only able to receive 24 because the 25th person came later when we had started our analysis. So for the Directorate of Forensic Services under Uganda Police Force, the samples which were submitted on the 5th of June 2026 for DNA analysis were from the following: Nagawa Elizabeth, Kafero Tony, Kafero Benedicto, Kafero Simon Peter, Nantongo Stella, John Martin Kafero, Nalukwago Grace, Kafero John Mark, Sentongo Paul, Kafero Medi, Birungi Tinatana, Katumba Eric Trinity, Kafero Aaron, Nasali Noelina, Nagawa Stella, Kafero Philip, Kafero Thomas, Namlinda Rehema, Nalukwago Kate, Nakafero Margaret, Sandy Shafik, Nalukwago Leticia Kafero, Mirembe John Kafero, Kafero Godfrey Mwanguzi. Those are the 24 persons who samples were analyzed under the Director of Forensic Services. I would request that the team from the Government Analytical Laboratory maybe mentions the 25th person who we don't have on the list. Good afternoon, everyone. Kati list y'abantu abajja ku Government Analytical Lab twafuna abantu 25. Twasooka on 5th June 2026 twafuna abaana 24. Then nga 8 on 8th June 2024 nitufuna omwana omulala owokutaano. So list y'abajja ku 25th abajja ku 4th June yino: Kafelo Thomas, Kafelo Simon Peter, Kafelo Ben, Nagawa Elizabeth, Kafero Aaron, Kafelo Philip, Kafero Tony,
Kafero John Mark, Kafero Medi, Kafero Godfrey Mwanguzi, Sandy Shafik, Katumba Eric, John Martin Kafero, Sentongo Paul, Nalukwago Kate, Nakafero Margaret, Nagawa Stella, Nalukwago Grace, Nalukwago Letitia Kafero, Namlindwa Rehema, Bilungi, Tinatana, Minembe Joan Kafero, Nasali Nowerina, and Natongo Stella. Nga 8th June, twafuna omulala, 2026, twafuna Muchibi Stephen. Samples no twajjako omusayinga director wa Gambia, the chief government chemist wa Gambia, twabajjako omusayi nga waliwo abachikirira family twalinawo omukyala Nantongo Sarah ne mwami Nende Abakali baliwo nga ba witnesses nga tujjako omusayi. Kale, thank you very much. Ndoza ekisera kyekino, I'm going to request you analytical laboratory to read for us. Ekisooka ngenda kusaba bataata ne bakojja bajje wano mu maaso. Gwe basoma nga atambula nga ajja wano, gwe basoma nga ajja wano. Tuba uniting. Kati bwe tutuuse bali kugenda kusoma DNA. Byavaamu. Kati bigenda kusomwa ke kadde. Kati bagenda kutandika ne mwana ky'omutuufu mwana kyatali mutuufu. Kati awo kati bisabuke tusoose kusaba ssaala abaana bagume kuba kano akadde nnyo ak'okusoma ebyava mu musaayi. Abeewandiga bagenda kusooka basome nti ffe twazula bano be batuufu ate akazindalo bakawulire naggulu poliisi bagambe nabo nti abaffe be bano. Kati bwe bikwatagana nga batuufu beeno be batuufu beeno kati nga kisoboka bwe bitakwatagana batuufu beeno ate wali abatali batuufu ate nga batuufu eno awo biba bikyamu. Awo biba biddibwa mu buddibwa okusinziira ku minisita Balambala Bugafala 10 esaala yiino ekingi gwatuwa Paul Kafero gwamuwa omutima gwamuwa etutumu tuze okugezaako okugonjoola ebibadde mu famire y'emyaka 19 naye gwogaba ekisa gwogaba obukakamu gwogaba obwetowaze gwogaba amagezi. Tusaba amagezi okukkaanya mu nsonga eno kino kikoleddwa kibeere nga kinoga eddagala eri famire y'abantu tuleme kuddamu kuwulira ndooliito zonna. Mukama Katonda w'ekisa ekingi abaana bonna tubateeka mu mikono gyo bagumye Mukama era bakkirize ebivudde mu DNA ate bireme kubaawula bibagatte bugasi bibawe enseko nakusanyuka nakutambulira wamu. Oli w'amaanyi Mukama tukusaba nga tukukkiriza nti okikola ne ku luno ogenda kikola mu linnya lya Yesu Kristo Mukama ffe musabidde amen. Kale n'olw'ebigambo ebyo ekisooka njala kukakasa abo abaana abatebayiseemu nti gavumenti ejja kukolera awamu, tujja kukolera awamu nga gavumenti okuba supportinga okubabudaabuda n'abayiseemu tujja kukolera awamu nammwe mwetabe mu ntegeka za gavumenti ezisobola okubajja mu bwavu kubanga tewali wa myaka 18 mwena muli babiri ogenda waggulu. Sooka nsabe poliisi batugambye babeera abaana 25 kovisi yange bajja 35 naye 10 ndowooza baaweta bo balaba nga tebijja kusoboka ne bakola ki. So abo bajjako omusayi bali 25 kansabe poliisi etubulire ku 25 baani abayiseemu badde wano nana lutukola ballot naye tusomera abaayo badde wano. Sebo ne banyabo ngenda kusooka nsome listi ya poliisi n'owa gavumenti anekababato naye asome listi ye nga njagisoma mu lufuutifuuti. Abanayagala ripooti mujjukire minisita nga bwe yabagambye saa mwenda kooti egenda kubanga eyanjula ripooti abanayagala copies banazifunire. There is strong genetic evidence for the proposition that Paul John Kafero is the biological father of the following persons. 1. Kafero Benedicto. Gwe bayita Kafero Benedicto ajje wano.
Number 2 on our list is Kafero Simon Peter. Kafero Simon Peter Jangu. Number 3 on our list is Kafero Thomas. The next on our list is Nagawa Elizabeth. The Government Analytical Laboratory will read what is on their list. From the Government Analytical Laboratory. Omwala gwe bayita Nagawa Elizabeth aliwa naye ajje. The results from the analysis that we did at the Government Analytical Laboratory. Muwulirize bulungi okuva mu laboratory ya gavumenti ewandegeya gye muyita ewandegeya. We strongly support the proposition that the late Paul Job Kafelo is the biological father of Nagawa Elizabeth. Kafelo Ben. Nagawa Elizabeth ewandegeya bagambye mwana wa Kafero. Kafero Ben bagambye mwana wa Kafero. Kafelo Simon Peter. Kafero Simon Peter. And Kafelo Thomas. And Kafero Thomas. Be bana bana. So out of 25, tujemu bana. Kale banange mbadde nsaba muteekane. Nsaba muteekane. Omukyala alina kyagamba muleete wanayogere. Waba alina kyagamba muleete. Mwakazindala ayogere, mwakazindala abuze ku bantu. Honorable, I really didn't have much to say. I was only grateful. Banange muwulirize omukyala alina kyayogera. Mbadde just musanyufu. Kubanga ebigambo bibadde bingi Honorable. Ono Swaziniga kibadde tekisuubirwa nti mwana wa Kafero kyewuunyisizza abantu kyova olaba ono ye maama w'omuto ali wano ali mu kwogera essaawa eno. Maama gwani amanyi? Yenze Mumbejja Nakimbugwe. Mumbejja. Genda wali maama wange. Wali. Nabana. Ekifaananyi oliri wano kiba kitegeeza nti Kafeero alina abaana batono nnyo. Era bano abaana bano abasomeddwa be bali bennyini abaasooka okubeera mu DNA eyasooka. Ekiri wano kyekyo nga bw'okiraba okuyozaayoza amaziga gali wano bintu bizibu nnyo okukkiriza ekiri wano sembereyo awo kyekino abaana babakumaako baba okay mategeeza nti abaana bali bana bokka abalala babagambye dda nti babasaba bagume kubanga bakafeero mu mutima. Guruneti naye agamba mwana wa Kafeero kati ne Guruneti naye akole ki wademba okujja. So njagala kubayozaayoza mmwe naye temuboola abaana mmwe musigale nga mubasapootinga gye bali
mukolere wamu nenga mu abaana b'omugenzi emmali y'omugenzi nga we muli abana mwekolemu omulimo mulabe ng'egye mugenda okuddukanyamu estate ya taata wammwe music oba ayina ebibanja byalina byonna mubiddukanye mu mazima nga we muli abana mwerondemu omukulembeze atya oba mwena mubeere basigintole mu kampani y'omugenzi Kafeero mbakubiriza temutunda amaali y'omugenzi kubanga ye teyagitunda mukolere wamu ate muwe bakojjamwe ne anko bammwe ne basenga bammwe mubawe ekitiibwa bwe mbanga mwabasobyako nga mwabavuma echansi yene y'okufukamira omugambe nti taata nsaba onsonyiwe owulidde so ne basenga bammwe oba olina gwe wasobya mpaka zindala kalala. I need the other microphone. So njagala abaana basoke boogere buli mwana muwa omukisa ayogere. Minisita neyanziza nnyo kubanga tutuuse ku kinyusi paka ku lunaku olwaleero. Bingi byogeddwa nnyo naye era mubadde musinga mutulaba tetwogera nnyo ebigambo biba bitono. Ebibaddewo mu famire byo bibaddewo. Essaawa eno tugenda bikuba emabega bingi nnyo bye tukyatwala mu maaso okubanga ddala tugonjoola ensonga zino. Kye mbadde njagala okusaba Mwami Minisita nti nga bonkebedde wano owatali maama, in fact bamaama banjawulo nze ne muganda wange ne bano naffe mu bataata okuba nti ba Luganda mbadde nsaba kitaffe nenda akeberwe ne profile emakinge ne muganda we awo naffe tukole ki akati mwana gwenjala kuwabula nende tata wabwe nga tanafa omugenzi tata wamwe naganga jjajja wamwe buli mwana we yamugabira emaali ye tebali mwana abanja ndowooza buli omu alina ebyesi kyekyo basenga buli omu kumwe yafuna ye bwewakazindalo boogere senga buli muntu yafuna ebibye ulira sibonna lwaki abala tebafuna kati namwe mulina lwaite okugenda nokusaba DNA nga famire yanaganga nende si kyekitulese wano ekitulese wano tuze ku famire yani kati gwe muzzukulu tosobola kulagira bataata bo ate babakebere ekikyamu w'omulala Kazindaala ayogere. Mwami Minisita Balamu tweyanziza nnyo kyotutuusizaako kale yadde tetwasanyuka ng'ogyeyo muzeeyi nze nga nze tekyansanyusa naye nze kiteeka kirina ekitutuusiza era kituwonyeza bingi ebigambo byogeddwa bingi tuvumiddwa nze ne mmange yakubibwa abadde mu kitanda oli baakulangirawa olidde emaali ya Kafeero nnyingi naye nze mmange talyanko kyewaffe. Mwami Minisita bakulimba tetutundangako yadde ekintu n'ekyo byonna weebiri ne muzeeyi we yeebase weewali tewali kyali kitundiddwa era temutundanga mukole kampani tewali kyali kitundiddwa kale wa mugandawo naye mwami kyensaba nga nva ku mpewo nsaba twali olumbe lw'omugenzi kuba terwabizibwanga omusika gwe baatuteerako yali wa kishupuli ono Simon Peter alina okuba omusika omutuufu anti kati saawa eno tugenda kubimaliriza byonna olw'ensonga tubadde tunoonya abaana b'omugenzi tosobola gamba oli musika nga ate si mwana wani so abanga musika abadde si mwana wa Kafeero ebyobusika bye bisigaddeyo abaabimuwa kati abakafeero bajja kutula Oluganda mujja kutulaba Oluganda mukole ekijjulo musalewo nga famire tujja kubawagira nze nja kubawaayo ente nja kubawa ente y'okusala ku lumbe. Honorable Minister, personally nja kwebaza kuba ndowooza mu bannange nze mbadde njogera naawe personally. Mu kusooka byali bizitowa naye nsuubira baganda bange ebisinga babyogedde
twebaza abantu abazze wano mwenna okutindiga eŋŋendo mukama abasaasire muddeyo bulungi bannamawulire mwebale nnyo tubeererawo okulaba nti process eno mugitambuliza mu bantu mu lwatu era honorable nze yawo thank you more and more ebisigadde mukama atukwatireko yonna gye tulaga jangu naawe obuze ku bantu tweyanza nnyo honorable minisita byonna byonna byetutuusizaako wano sirina bingi byakwogera naye tweyanza nnyo gwe wafaanana kafeero kale kati ngenda kusaba ba anko buli omu ayogere then ne ba anti buli omu ayogere kakati kiriwo abaana kikakasiddwa nti bali baana bokka era abaana abo be babadde bagamba nti bakafeero kuliko Benedict Dube kuliko Elizabeth Nagawa kuliko Swaziniga Matthias Kafeero kuliko Elizabeth abalala bonna basigadde abasoma mu 2 omanyi bakebera 25 laboratory endala yakebera 24 so 19 ku 2 oba 21 kuba zabadde 2 emu yakebera 25 kati 21 ku 2 kati bulungi laboratory emu yakebera 2 ekitegeeza laboratory endala nekebera 24 kitegeeza nti abaana 2 si bakafeero mu bufunze abaana abafuusa abakafeero abafunye results nga bakafeero kituufu kiri nti era be babadde abakafeero bwe bagenda okukeberebwa abantu basanyuse nnyo nti Swaziniga abadde mwana wa kafeero okusinza kubanga babadde wano abasinga obungi babadde bazadde ng'ate Swaziniga yaleese abazadde abangi kuba Swaziniga yabaddeko enkaayana ennyingi enkalu surprise waliwo abamu abayombye lwaki Swaziniga wakafeero Swaziniga ayisizza maziga wano akulukuse essanyu ne maama we Omumbejja akulukuse essanyu ne Nasuuna tazze maama we Nasuuna tazze asigaddeyo eyo jjukira Nasuuna yazaala Kafeero gwe yayimbako Bladina nga akakasizza nti si mwana we ne Bladina gyali naye byetyo bwe bizze waliwo wano omwana mubadde mumulaba afaanana ennyo Kafeero abadde ayambala enkofiira results ziraze nti si wa Kafeero ate abadde alumba wano ng'ayagala kukola akavuyo naye ne bamukwata poliisi n'emugjawo abaana abalala batudde wano basiriise mu bukkakkamu obungi mu nnaku ennyingi abamu beebulunguludde ne bavaawo nga bwe beebulungulula kubanga abaana bajja okubakebera baali 40 gye byakkira abamu tebaggusa byakubakebera beemulula ne bavaawo kati ate bazze weewuunye kuba waliwo nazze ate nga tebamukebera ebintu bya Kafeero tebiggwa malojja ekirungi babagambye okusinzira ku Balamu n'okusinzira ku bataata baabwe nti n'abatali baana era bakafeero naye tebajja kuba mu kika naye bajja kweyitanga baana bakafeero kuba oludde nga bwe batyo bwe beeyita obuzibu obubadde wano omwana agenze najja omu nga ye mukiibi nga walugave ate agamba bamukeberera mu Bankima omulala zze ng'ate naye alina linnya lyakobe naye n'agamba nti bamukebera kati ekyo kikakasa nti abaana bangi bagamba nti bakafeero nga oba oli awo ne bamaama bwe bakakasa nti bano abaana si bakafeero nkuddiramu atannakitegeera azireeti okubeera ku TV Elizabeth Nagawa mwana wa Kafeero Simon Peter Kafeero mwana wa Kafeero Matthias Kafeero Swaziniga mwana wa Kafeero ne Benedict Kafeero gwe bakazaakirira Dube mwana wa Kafeero be bana bokka gwayo akajja ku Bugedde gy'olaba nga tuli wano enaggulu Government Analytical Laboratory we babakeberera kakati ekigenda okuddako bagenda kugenda Mengo ku kooti okulaba ate kooti bo kyezaako kuba process ya kooti
okusinziira ku kiwandiiko kya kkooti ekyafulumye eraga nti ku ssaawa 9 bwe batuuka ku kkooti bagenda bayitiramu bwe bagenda okumanaginga estate ya Kafeero. Kati ono ayogera nga yeebaza nga afukamidde katumubawe ye Saala Nantongo yeebaza Balamu olw'emirimu gy'akoze gyonna. Era nsaba abaana bange abasobodde kulabikira wano, nsaba abaana bange mubeere wamu, temweraliikirira. Eno si enkomerero yammwe, wabula ekikulu kwekwasa Katonda na kubeera bakozi. Olwaleero Kafeero gwe tuyayaanira kansituukeko mbanyonyole, yatandikira ku 0. Nze mmanyi gye yatandikira, teyasangawo kantu ka maama we, teyasangawo kantu ka maama we, naye ate yasobola ku myaka eminsi 36, 37 nasobola okubaako ke yakola ki, ke yaleka aleseewo akalabwako. Essaawa na akayinza okubanga kavuddeko emberebezi nnyingi. Kyakubiri nnyongera okubagumya nti batugambye nti endagabutonde gyeziri mu laabu zikyaliyo. Waliwo abalina obusobozi okuddayo okwekkaanya oba ne bazibawa minisita basobola okuzituwa nga bagenda mujja kukola application bajja kubawa okwekkaanya, tewali buzibu. Yes, okwekkaanya. Waliwo abalina naye njagala kubabuulira ekintu kimu senga. Nze mwennyini ku lunaku olw'omukaaga nalagira abantu bano okulwaninga test ezo emirundi emeka. Ne bagamba kiri expensive minister, ne bagamba mu kirwaninga eno gavumenti ya President Museveni teremwa. Nabagamba President Museveni yabawa ebintu ebyo kukolera abantu mu birwaninga emirundi emeka. Naye obanga olaba nga bye bakoze tebimaliriza ng'oweerezaako ne South Africa. Taata kyonna kyekiri nsuubira wayinza okubeera waliwo obusobozi obwo n'akitwalako ewalala nga ye nekkaanya kwegamba asobola okuweebwa omukisa ogwo kubanga ayinza obutaba ki mumativu. Neebaza abaana bonna bonna bwe mbadde ntambula nabo, nebaza Kachumbaali, nebaza Lazia, nebaza Kalo, mbebaza mwenna bannamawulire ba Spark. Mwebale nnyo, mwebalire ddala maliriza abambi obudde okututusaayo wano we tutuuse. Baba wange nkwebaza, webale kutukuza, webale kubukoza wadde yakugendako kyekyo. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. wabasenga balala babaze mukoye senga kale mbadde nsaba omuvubuka oyo Simon Peter Joan. Simon Peter njagala okube amavivi ogambe taata wakusonyiwe, kuba gwe tolina buyinza kugamba batabanyi bajjajjaawo, tobulina mugamba akusonyiwe, otherwise tojja kubeera bulungi. Never disrespect your parents. Mukulu Sero nsonyiwa. Mutunuulire omugambe anko nsaba onsonyiwe. Nze nende nsonyiwa. Ate toddamu kumuyisaamu maaso, mukozesa ebintu ebizibu n'ebiboonoona, toddamu kuyisa mu anko oba musengawo maaso. Bansonyiwe. Kandi omulina ekizibu n'omwana omulala oyo ye Dube naye talina buzibu ndowooza. Ate oli Swaziniga wanyizaako anko, kwata akazindaalo oyogere mpulire. Mwako nze anko wange yagambako ensi nti musawo muganda yanzaala. Oba kiwulikika kiti ekyo mu maaso go anko Balamu? Yakolako statement ku media nti musawo muganda yakola ki? Kati naye nja kumusaba asaba abaana bamusonyiwe, ate mukolere wamu muzimbe famire yammwe. Sebo kwata akazindaalo. Amanyi agange nze nende kitange azaayi nanganga umalo. Nsaba buli mwana gwe nanyiiza na buli gwe nanyiiza ne baganda naye bonna nsabe embeera eggweewo. Kale bagwe mu kifuba abaana bo bonna. Kwata omukoomu omugwe mu kifuba. Ate mugende mubafumbire ekyemusana balye. Then mukole mitingi yammwe ey'ekika, mulonde omusika, mutegeke olumbe, nze mbawadde ente ku lwa President Museveni.
Ale, Mr. Minister. Bavubuka mujje wano. Mukomewo wano. Njagala mugwe mu bifo by'aba anko bamwe ne basenga bamwe. That is, I want to unite you. I'm uniting you. I'm uniting you. I've told you I'm uniting you. Swazikakana gwa taatawo mu kifuba. Tugamba nti tutereezezza bintu. Kati tutereeza bintu ate tubyongerayo waggulu wano. Kale ne basenga bamwe mbagwe mu kifuba. Kiwedde. Ne basenga Sebo ne basenga bamwe mbagwe mu kifuba. Mu bikole byonna biggwe bulungi. Kale mutegeke meeting yamwe nga family. Abaana abo mubatuuze, mubalungamye, mufune omukulu w'ekika, mulonde omusika. Mulonde omuntu representing ekifaananyi ky'omugenzi. Aba family mwina lwaki okulonda ab'ekika. Minisita tweyanzanya tweyanzeege. Tutuuse ku kigendererwa empalana ziweddewo. Bannamawulire tweyanzanya tweyanzeege. Mugende ku ssaawa 9 ku kooti ey'Emmengo babawe ebiwandiiko bino mu kopi ya kooti nga biriko omukono gw'omulamuzi. Okwewala abantu abalala banaavaayo ne babatawaanya mu maaso. Kooti Mengo Chief Magistrate Her Worship Anjuna, summons zammwe we ziri nenda zibawe muzirina summons. He has the summons, let him give you. Kale mbasaba tufulume kati tugende obudde bweddeyo poliisi erina kakati